Lyabawala n'abalenzi lyadde n'ekisulo liri Buloba ku lw'Emityana liri ku kkubo ddala era oliraba mangu olw'omutindo ogwa waggulu ennyo ogw'ebizimbe Domutuliza ffe za mulembe nnyo ebibiina abaana mwe basomera biri ddala international abasomesa batendeke bulungi. Weewaawo omubala oguwulidde bulungi oguvuze ne kugamba nti Ivory International Day and Boarding Primary School okulamusizaako ssebo n'ennyako Mukama yeebaligwe gwayisa obulamu. Musajja wa Kabaka abiri mu Yematofu munnakalungu munnabuddu nzikalidde obatuusaako ebyensonga. Kaakati ebyensonga byenkeereddemu byanjigiriza. Amasomero mangi gasomesa era gayina abaana ku mitendera gyonna ne wabaawo li bayita essomero nga naye bw'olituukamu n'oga nti abange mwebale kuteekateeka. Ali ku BBS Terefayina nkedde ne Ivory International Day and Boarding Primary School. Abasangibwa ne Buloba. Kilomita ziri 13 zokka ku Mityana Road. Essomero lino tutambudde nalyo nga BBS Terefayina. Litukoze obulungi obw'ekitalo. Era litusanyusa naffe abaliranga wammanga kyolanga nga kyekiikyo. Kakati byonna bwe tumaze obyekennenya tuga nti muliwa abakulu abasomesa abaddukanya essomero limu abamu ku abo bajja batubuulira ebifa mu Ivory International School. Kakati mu studios muno nina abakyala ba Kabaka babiri, omu ye Naroga Christine, ono ne customer care manager atambudde ne ticha w'abato ticha Mire Nasaz, ono nno ng'ali ku section eri eya kindagaate. Byenjogedde bituufu? Nga nsanyusa balabako. Happy New Year. Happy New Year. Christine buuza kuba twana batuwuliriza. Abalabi baffe aba BBS Terefayina balamusizaako nnyo erinnya Naroga Christine, Customer Care Manager Ivory International Schools Buloba, kilomita 13 Mityana Road. Wow. Yes, Teacher Mire. Ense kulaba n'okuwulira ejja kuwulira. Abalabi baffe abalungi aba BBS Terefayina balamusizaako mwasuze mutya mugyebale gye mutuusaako engalo erinnya nze Teacher Mire Nasaz okuva ku Ivory International Schools Buloba. Yes. Nkututte mu kindagaate. Yes, please. Sikusizza nnyo. Tozisizza kubanga kyekyo kyendi. Oyina kwogambye nti Ivory International Schools. Yes. Zinanjudde school. No. Schools ate kavuddewa. Schools branches zijja. Yes. Otandise okikkiririzaamu nga tekinnaba. Otandise okikkiririzaamu nga tekinnaba. Nkiraba kijja. Weewaawo. Christine. Wanjise. Twasemba okujjawo n'omwaka guli ng'ebirungi ebiri ku Ivory tobitenda. Yes. Mutuuseewa era kakati yakatwegattako ku BBS Terefayina. Sooka omulagirire atambula atya okutuuka ku Ivory International Schools. Kati bw'oba ovudde mu tax park gye bayita empya. Actually erinnya balimanyi ogamba aba taxi ngenda ku Ivory International School. Era taxi mweziri olinnya Buloba Bujuuko ye baba bakutuusawo bagamba ngenda ku Ivory International School. Essomero oliraba liri ku kkubo ddala. Ye ate ne bw'oba nga teweebase takisi eyinza okuyisaawo. Tesobola kuyisaawo. Kozi mwatandika ddi? Twatandika 2019. Yes. Mwatuuzizza? Twatuuzizza sebo. Sooka ogampe Teacher Mire, sooka ogampe. Twatuuzizza era tuli basanyufu nnyo. Yes. Abaana baffe bayise bulungi. Twatuuzizza abaana omwaka gwaffe ogwokubiri. Era abaana baffe bonna ne bayitira mu first grade. Bameka? Abaana babadde abaana 2 neyasinze n'avaayo n'obubonero buna. Bonna, a boy, a girl? A boy. Oh. Eyasembyeyo n'afuna 12. Ate ng'ebibuuzo tebyali byangu. Okitegeera? Ebibuuzo tebyali byangu okusinziira ku ministry. Ebibuuzo tebyali byangu naye abaana batusanyusizza nnyo. Mukama yeebazibwe. Awo wennyini wenzirira ku customer care manager Christine. Yes. Lwaki olowooza nti Ivory mu bbanga ettono lyemaze ku lutuuzo olwokubiri
biki ebiyambye essomero n'abaana bano kuba bye bibala ebirabibwako okufuna obuwanguzi obwo? Okusookera ddala buli kimu ekyaffe kye tukola tusoosa Katonda. Katonda oba omumanyi ng'omutegeera tewali kigaana. Kati ne tugenda mu maaso abaana baffe ne tubateekamu discipline. Omwana alina empisa ne discipline buli ky'osomesa aba akikwata because obeera omutendese. Omwana omutendeke tamenya, amanya nti ku ssaawa bwe ziti ndya emmere, ku ssaawa bwe ziti za kuzanya, ssaawa bwe ziti kusoma. So discipline nakyo kikulu nnyo nga Katonda tumukulembeza. Ekyokusatu tuyina gye tuyita teamwork. Okukolera awamu. Kati ffe ku Ivory woba ozze obeera musomesa ate obeera muzadde. Tetukirekera abasomesa bokka nti no tulinde Teacher Peter omwana akole ki amuyigirize amugambe for example jawe ekikopo. Ffenna tubalera wamu ne tusobola obbajjamu abaana ab'obuvunaanyizibwa. Ekyo kikulu nnyo ekya teamwork. Nate ekyokulala kye mbadde neesigamyeko, abaana bano tubaliisa bulungi. Tubaliisa bulungi, n'omuwa ka fruits, n'omuwa kakoko, n'omuwa kanyama. Osobola okulaba ng'omwana akula bulungi bw'aba nga alidde ku balanced diet. Yesebo. A boy without play. Ebyemizannyo byogerako. Ebyemizannyo ku Ivory International Schools tutegeka ebyemizannyo. Mu buli mwaka tutegeka ebyemizannyo buli ttaamu. Era ne bibeera nga bigenda mu maaso ne tufunayo abaana ne gamba kati ono omwana mukugu mu kusamba omupiira. Ne tufuna ttiimu y'abasambi b'omupiira. Netubeera abaana nga tuba training. Kwegamba omwana ne tumuzuula ne tu training ekitone kye. Abasambi b'omupiira ne basamba, ababaka akapiira ne babaka. Kwegamba bw'otuwa omwana ku Ivory tuwejjusa. Okay. Teacher Christine, the word international, what makes Ivory international? Kiki? Akagamba ako international akako. Kicho ita international? Care ku Ivory International eri extraordinary. Bwe ngamba extraordinary esukkawo. To making sure ebintu bye tukola bisukkuluma ku byabalala. Yesebo. Kati ng'okugeza abaana baffe bwe baba batudde P7 mu masomero gye baba bagenze tubagoberera tubalondoola ne tugenda mu administration mu ba administrators ne tubagamba products zaffe zetwabawa ziri zitya zitambula zitya omuzadde ne tumunoonya ne tumugamba omwana affe gye yagenda batwadde report bweti tubatwala mu masomero omuzadde ena gye yandyagadde okutwala omwana we gezanga Nabingo Trinity College Nabingo Buddo Makerere mukola follow up. Tukola follow up. Sikuoza ntwafulumya oyagenza. Kati gwoba ng'oyingidde mu Ivorian family manya omaze because tusigala omukwano ogwo paka ng'omwana atuse ku university tuba following up. Kanzireko eri teacher w'abato. Yes, sebo. Okulira ki? Nkulira ndi mu top class. Top class. And I'm a coordinator. A coordinator. Coordinator bakola ki? Coordinator oyo abanga kalabalaba. Nti alaba ekigenda maaso wano kati class eno mulimu ki. Yes. Kakati mbuulira ku ssomero ly'abato. Kuba section ene y'abato omugigi gw'ebyenjigiriza gufiira awo oba we gukonera oba kati ate ku Ivory ffe tugamba we kitandikira kubanga tukuza omwana ono nga Madam Christine we yakyogeddeko n'empisa n'okwegendereza okw'amaanyi amanya nti kati ssaawa zino teacher ssaawa yakusoma netubeera mu kusoma ne tumulabirira bulungi ne tumukwata bulungi ne tuva ku ekyo ne tudda mu by'okusoma n'asoma bulungi ne tuva mu by'okusoma ebyendiisa ne tumulabira kugamba omwana aba ku Ivory mu nursery abanga ali ewaka tuli bamaama tuli bazadde simama ina neddeke
daycare tukiplaningako naye right now tetunaba kugiika. Kakati gwe coordinator. Yes please. Kati eyo baby section bagita batya? Kindergarten section. Naye ino omukulu waayo. Ino omukulu waayo ina head teacher waayo. Yes. Era bamuyita madam Nabagala Rashida. Kati oyo akoma ku pitch. Kati oyo aba akoma ku top class fe waffe gye tuyita K Europe France oba UK. K Europe. Fe waffe tugiyita K Europe. Era section eyina ekola byayo. Kati eyo section gye bayita top class. Okay. Kati ffe omukulu waffe oyo atutwala mpaka awo era ebyaffe biba byanjawulo ffe aba nursery abato ba baby biba byanjawulo bye tukola ate nga biyamba abaana okuyiga ne okukula nga bamanyi babuvunaanyizibwa bampisa ne batatuswaza cause ffe tuleyinga omuki strategy kwaba aba P7 kakati okuva okutuuka ku P7 nabo ne bamala n'omukulu w'essomero kati okuva ku P1 kati ffe tugiyita year 1 paka year 7 naye ino omukulu waayo yani headmaster head teacher Madam Nabulya Margaret mukyala w'amaanyi nnyo. Lwaki mukozesa nnyo abakyala? Abakyala tubakozesa nnyo mu bintu okulembera amasomero ag'essomero si mu bubi but ennaku zino babakyala bano engeri gye bali bamaama kati kakeya kano kaba kasufu omuzadde akuwa omwana n'agamba muwadde maama. Weewaawo oli ku BBS Terefayina musajja wa Kabaka birimu y'ematofu munnakalungu munnabuddu nzikalidde mu lutindo lwatuyunze dda ku Mityana Road kilomita 13 Buloba awo bw'oba odda Mityana ku mukono ogwa kkono essomero liririmu awo Ivory International Day and Boarding Schools bangami Ivory International Schools schools kajja muwandiisa ddi era ddi lwe mwetaaga abaana oba mwajjula nedda tetunaba kujjula era nze nkugamba omuzadde atannaleeta mwana bannange osubwa yanguwa ojje olabe ebirungi ebiri ku Ivory. Tulina dene boarding. Twakoowa okuvuga ng'emifaliso bannange boda n'ebidomola mmere ku Ivory buli kimu okisanga eyo. Tetuleeta mufaliso ate tuleeta mufaliso tuleeta neeti tuleeta baafu bucket byonna biri awo n'obutimba bw'ensiri byonna. Omwana yajja buki ebitabo ebiwandiikibwamu byonna tumuwa n'ekkalaamu ne peni byonna bisangibwa ku ssomero. Kakati ebyo byonna birungi ate bya bbeeyimu akasente ffe abamusasula mpola mpola mutukkiriza kati twakikola mu ngeri bamusasula mpola mpola sente zaffe zijja mu buli nsawo ya muzadde. Ngamba kibanja mpola zijja mu buli nsawo ya muzadde. Tulina zipe code tikati wo registering omwana ku Ivory International School afuna pe code kati eyo code bwofuna ya 3 ng'oteekako bwofuna yo 7 ng'oteekako tamwe gendo kubbako nga fees aweddeyo tetukalubiriza bazadde. Kakati abasomero bungi bulanga naye mu byonna lwaki omwana alina kuleetebwa ku Ivory International School? Omwana alina oleetebwa ku Ivory International School olw'ensonga yo nga yo bw'otuukawo ekifo kirungi kirabika bulungi n'ekirala bye tusomesa ne bye tukola ebyenjawulo. Kati tulina IT lessons omwana ava ku Ivory International School nga mu kompyuta mulungi nnyo bino byonna kunoonyereza kola research kutayipinga waaka ku Ivory International School. Ogwo omulimu twagweteekamu tugamba kati training abaana b'eggwanga guno omulimu bagambe nti baana ava ku Ivory kino kya IT twakijja ku Ivory. Ate n'okwongereza ku ekyo abasomesa batendeke ddala bulungi n'ekirala tuyina abazadde abawuliriza so tumakinga sure tuwuliriza abaana baffe ne tuwuliriza n'abazadde ne tubanga ffenna tukwataganira wamu ng'ekitole tuggyemu abaana abalungi ab'obuvunaanyizibwa. Pandanga uniform ndaba nnyingi bw'olaba eno bw'olaba eno teacher Mire. Yes please. Uniform za Ivory jakugamba abaana bakyusa buli ssaawa oba twesiimye nti omwana uniform gyasomeramu ku Monday si gyaddiramu ku Lwokubiri.
fe twakikola nti twawa omuzadde obudde ajoze agigolole bulungi enkya omwana ajje ng'ali smart ku Monday uniform ndala ku Lwokubiri uniform ndala ate ne Lwokutaano uniform ndala eyo gye tuyita track suit yaffe. Yes. Christine we twasemba okubeera wano nga muyina ennimiro ne mugajja bujja abaana emmere gye bali abajjako bajeerimira mutuuseewa ennimiro gyeri ssebo era ebyokulya biribwa ddala lumonda jja muwoga jja entula zijja biriŋŋanya jja era ennimiro gyeziri ddala. Kakati abaana mubayigirize n'okulima emmwanyi kubanga emmwanyi terimba. Kakati oyogedde ku interviews kati ku level eno muwandiisa abaana paka kutandikira wakomawa? Tuwandiisa abaana okuva ku kindergarten gye twandiise baby class paka ku P7. Ne P7 bwajja mukwakulizo ki obujjirako? P7 naddala wa P7 ajja 224. P7 alina okukola interview zaffe ne tulaba ddala ng'aziise bulungi asobole okujjamu. Ayinza okuba taziise bulungi nnyo naye waliwo omwana gw'olaba ng'osobola omutereeza. Naye nga P7 mumwaniriza? Tumwaniriza. Ajja naki okukola interview? Ajja with admission and interview mitwalo 10. Okay. Ne report gyabadde? Ne previous report card gyabadde. Timubuuza nsonga lwaki akyusizza? Tubuuza. Itwasenguka. Oba bwasenguka report card gaba kati tuli bulenga. Report card agireeta. Weewaawo. Ebyenzikiriza bino ebyeddiini ebyo tikyamire ebyenzikiriza kwa Ivory International School betusinze nno kwasa amaanyi olwansonga twatandise n'ekigamba nti bw'oba ne Katonda tewali kirema. Kati enzikiriza zonna ffe tetusosola mu nzikiriza bw'oba tuwagala abaddiini eno yokka nno bonna tubakuŋŋaanya era bonna ne tubateeka mitendera gyabwe era ne bafuna n'abakulembeze mwegyo emitendera gyabwe tugambe ng'abalokole mu nzikiriza zaabwe abalokole abakristaayo aba Seventh Day Abadventi abasiraamu bonna tubasomesa kwa Ivory International Schools. Era omuzadde ali eyo totya kuleeta mwana ng'ogamba abo baddiini eno nedda. Dabi wali baluka emikeekako co-curricular activities? Sinako curricular activities. Omwana ava kwa Ivory ng'asobola okuluka omukeeka, asobola okufumba, kwegamba asobola okukola emirimu gy'awaka yambeko maama ne taata. Weewaawo. Madamu Christine, nyinza okuba nyina bye neerabidde bya Ivory bingi ate birungi ate bikuyitirako nga naawe osigala oga nti kati nkwate ku kindeke ku ki. Bw'obaka ki leero bozze nabo eri abazadde abatulaba eri munnayuganda yenna atulaba mu byenjigiriza ku Ivory International Schools Buloba wano kilomita 13. Abalungi abatulaba era abalungi abatuuliriza muluddewo bulwi okuleeta omwana ku Ivory International School nga bwe twagambye twesiga Katonda mu bintu byonna bye tukola tukulembeza Katonda. Tuyina discipline, omwana tumuteeka mu discipline n'akola buli kyakola ng'amanyi nti nno nkikolera mu time, eno ssaawa yakulya, eno ssaawa yakunywa, eno ssaawa yakuzannya. Bw'oba ozze ku Ivory International School tulina abasomesa batendekere ddala obulungi tosobola kwejjusa. Tulina teamwork gye twabagambye, tulina follow up, tuwuliriza abazadde baffe n'abaana baffe tusobole obbajjamu abaana ab'omugaso wadde nga bavudde ku Ivory International School. Yes, tikyamire ku lw'abazadde ku lw'abasomesa kuba ate gwe oli mbato babebi abataabo obubaka bw'olina buvaayo Christine asomere n'ennamba z'essimu. Yes, ku abazadde mwenna mwenna gye muli mbakoowoola bannange mulete abaana kwa Ivory International Schools Buloba, leeta omwana wo abeere ewaka. Ffe tulina gundi egamba nti the future begins at Ivory. Omwana ali ku Ivory abanga ali ewaka tumulabirira bulungi, omwana abanga
abeeranga aline banne aline auntie aline mami aline ba sister we are a family tuli kimu abasomesa bafaayo buli non teaching staff bonna bafaayo tulabirira abaana abazadde mutuletera abaana tuli basomesa balungi wow teacher Christine numbers zisimu nsukemba sibule bansumi numbers zisimu kale twagadde akuba ku namba ya Airtel 0702 61 80 12. Yes. Tuinane ya MTN. Yes. Eli 0772 23 8243. Esimu ezo zikwatibwa buli sawa. Newe bakuba kakati. Wali wagikwata. Bagamba 24/7 on. Kakati abajja ku interview mutandika sawa mmeka mukoma sawa mmeka. Tutandika sawa 2 ez'okumakya ne tukoma sawa 11 ez'olwegulo. Weekend kuba ku Monday abaana batandika okusoma. Yes, weekend mukoma ddi? Weekend era tukoma 11. Yes. Kale kulwa management yogera ebifundikira olwaleero mujja kudda naye olwaleero kulwa management ya Ivory International School. Okay, abalabi baffe aba BBS Terefayina mwebale kutuuliriza mwebale tuwakadde kano nebaza abazadde baffe aba Ivory International Schools ne baticha baffe bonna bananga abazadde muleeta abaana bamwe tubayigirize tubagunjule tubafuule abaana b'omugaso mu nsi eno mwebale kutwesigana abaana bamwe era tubasuubiza nti katandika butandisi nga bwe batera okugamba. Wewa teri kubongota abali ku BBS Terefayina munzikirize abasomesa bano mbasiibule badde ku International School eyo eyitibwa Ivory ebuloba wano kilomita 13 kukubaawo si byakuvaamu kulinnya boda oluvaamu n'akwaniriza customer care eri waggulu nnyo aba yatuuse dde okulaba oyo ani atuuse ne bamwandiza ebisingawo kuba ennamba z'essimu ezo interview zigenda mu maaso nowa P7 olina omukisa obbeegattirako wano kasita obaneera lipooti entuufu n'ensonga ennambulukufu nkwagaliza akaseera akalungi nga weekumira ku Terefayina musajja wa Kabaka abirumye matovu Katonda abakuume ayi Katonda kuuma sebuufu bwange. Muzadde munnange okusoma kye ky'obugagga kyokka ky'oyinza okuwa omwana ku mulembe guno essomero eddungi gwe musingi omulungi. Ivory International Day and Boarding School y'essomero ly'ogwanidde okwesiga okusomesa omwana wo. Ssomero lya primary nga ly'abalenzi n'abawala liri Buloba ku lw'Emitiana ku kkubo kwennyini era oliraba mangu. Ebizimbe byaffe birungi ddala biri international era bw'obituukako olaba class. Ebisulo birungi ebibiina bya mulembe abasomesa batendeke ddala. Essomero liri wagazi wasirifu abaana bazannya bulungi. Library ne computer lab byonna weebiri. Emmotoka ezitambuza abayizi weeziri essaawa 4. Tubangula omwana ajjudde alina ebitone ne tubizuula. Music, dance and drama be baana baliyo. Home management, scouting byonna tubiyigiriza omwana. Abalina abaana batandika okusoma mubaleete mu kindergarten yaffe ey'omulembe ennyo wamu ne primary. Tukubire essimu nooti 7 nooti 2 6 8 nooti 1 2. Ivory International Day and Boarding School, the future begins here.